kale kusema official najo sinzira okubanga tulaba tukobeza okubanga ate koli subscribing ku mkutu guno ate okusobola okubanga ate okufuna videos ezifaanagana ku bweziti kansulenti bitambula tuba tuyingiddewo era nga nina abakulu okuva mu Qatar Kingdom ono akuva mu Yugi era nga ekitutuuziza adabulako Masaba Masaba yabadabula ku video eno lwongera okwokuuma bulungi bale lwembaniriza olunaku olwaleero and I think enayinza okubanga ye video eyinza okubanga yesembyeyo omukunji okugikola okulekereza zaanaakola nga ali ku airport. Mukunji gundi Kata ogisanze otya? Kata ng'ogyeko omusana ogwatusudde eddalu. Kata sigifunye mu buzibu. Omusana ogwatusudde eddalu. Kati obwenzi bw'obufudde eddalu. Kwe bakwasizza mu bwenzi. Mwana yamukutte n'akaana akatono Akatono akamyufu. Akamyufu. Kali kamodo. Eddalu. Kakyasitulikika. Bwe yagala okwenyigiriza. Nena naye Shiba ayina ebbuba yagambye. Nedda banaye akukwata atya bw'atyo akukwata atya so badde okyatunyumisa respect yakisaye mu Luganda respect ndi mukazi respect mune wankubadde wayatezigatta naye mpaamukoki mwana ayagala respect yalinga falaso unamukwatako ingalo zani zonkwata wonna pray kati nze ondabanga shit ndi shit mwafula shit laka shit kasi yagambye shit oyo mukunja amanyira olw'okuba yasobola leeta nzaawewuka naye olumbamu wajajja wange azito yanditudde mu nnyonyi oyo mu maaso mukonje omalako otya Shiba mpa respect yafuuse respect omwana ayagala respect yalinga palaso oba Shiba ava mu famire y'abamayanja kisoboka bali abasajja ye naye ng'obutakutaabo so kabadde kikutwala kubanga tewali wava mukka nga newankubadde tezigatta. Shiba yagambye ate wenategedde nti alikubya ddala namuge jangu eryato litulinze nangamba Sam bwe simbula agenda kusanga yabadde agenda wugawo oba kuvuuka saa Shiba nga akoona ddansi naye nga awe nakakasiriza nti abakazi nebbuba yakoonye ddansi naye ng'alumya kali akeeru ne kana akatono n'asooka akoona n'akwalako nekisenge n'anyenya bw'ati nakka wansi n'agano nawasi naye nga gwe banyenyeza omutima gwanobye. Okay, mbaniriza ku y'olwaleero eno bagiyita recap. Kata nina mutima nina Sane nina n'omukunja wano. It's been a pleasure okubeera wano. So best highlight y'okujja kuno Girl Power concert yaliko omukunja ne King Shiba, of course ne Martha sister waffe. So trip eno tubadde tusobola kugenda nga tugimaliriza naye ensonga ebaleesezza abaami awo ng'abaami b'oku kyalo kuno nsaba mugenda kubuulirira omukulu ono engeri gy'alina okukwata mu relationship oluvannyuma kye twalabye olunaku olw'ejjo ekinansiza tugenza okudda mu balaba leero nga baseka. Omwana yadduse nga ayagala naggwa mu nnyanja lwalaavu naye ate era ne booleese okumbuulirira ono oba musiguze we yabadde nga ku saidi yaffe nga mukunja tumalako Shiba tatusobola mukunja olina laavu mukunja oyo mwana tayinza kwekyangira kati we yazenga ewa Shiba ate Shiba nyiiga tabuka kuba n'emigere akakawala kati Saamu mighty family ogwa saidi basabonagala inhera nasobeddwa
ona gwa saidi ki kusaidi wa Shiba wabere wa Shiba omulaba ali bilala wajje wange yo bayo yatula mu kamera abantu abagamba yagala Shiba nameka kuli ekata wano nabwetise bana batunade sobola kubaawula bonna nga ninoba obera kusaidi yaabo kati awonadegezako kugatta ngakolerezaako mukunja nembeerako ne kusaidi ya Shiba sobola okubagatta awonadegezako kugatta osobola okubeera mweni yalemu ne munuupu awonade ninooze ekyokusalawo kibi Sami yagambye Shiba namugambe amukutere kubeera oye Shiba agenda nokundaba nange ngenda kuddira tata w'abaana bange Shiba yagambye kale singa namanya nesekayo bwana bwange Samu ntandikiddewo omukulu otumukoze tutya nga tannalinnya nnyonyi kuddayo ani mukunjo ku nsonga yaaki ze Shiba nagezezaako ekiro okutereeza era nendabira ddala ng'amaka gateredde Shiba naye n'ansuubiza nti wano tekiggwa naye Uganda asuubira okumusonyiwa lwakuba nti jjo ebibalo byange byafudde bingi jjukira kati nange naakadda nina okubaako awantu wembeera eyizanga wagezaako okuzza immune system zange ez'omubiri sobola okulwanyisa ekirwadde kino kiggwemu ekyali kikubala embiriizi jjukira kati nagenza okudda nga nina ebintu ebitakyafakisoninga nga saidi y'egunja oba otambula olw'okwebaka ennyo nange nembala nti abaagala n'abano bwe banaabeera eyo so mu bufunze wali kuba abantu bakutendereza nnyo Samu ow'omutima omulungi awaddeyo ekitanda kyeriba Shiba ne mukunja nga tutulooza mutima mulungi ekigendererwa kyali ekitanda yakituwa naye ng'asula alingiza teyeebaka enteekateeka yali ki byannemye okutegeera ekiro muba mwakasuulawo olwo ogenda owulira enzige olengera asikayo feesi adduka gogamba nannyini nnyumba asoobera mu nnyumba yawe ekitanda kyo anengezaako bawa security mumanyi mutya nti ennyumba erimu amaanyi ag'ensizi mayiti tu ennaku 3 z'obasuzizza kiki ky'ozudde mu bantu bano wabula nina bingi byenzudde byesitrategi byembadde simanyi naye nga kyenyinza okugamba bannayuganda bannange ebyaddala njogera sitya mwentya Katonda mukunja oli musayi oli kyomuyita mukazi nze Shiba omulaba tonyumiza kuyamba osimbula embalasi neokonsuubiza sente ebyo byowekyanga kyange twambalagalira anakubaludde tonyumiza nze omutwe gwange nedda nkubuulire Saimu omanyize naggamba waliwo enjawulo y'amazima nebyoyagala owulira banansi baagala kuwulira mukunja gumandiyamba bamanyi kirima beererawo munno naye amazima Shiba nina ebintu bingi bye nalabye ebimu saagala kubyogerako nnyo kubanga birinza biba bityoboola ekitiibwa ky'abakyala ebyo sisobola naye waliwo ebintu bya bulijjo era nga naye tosobola ekisooka ensi yonna ekimanyi nti Shiba twagenda okumuleeta era naye yalinga abantu abalabye muzze muzuula bamuzeeyijemba abaani bakyalisi ba Asiya omule mirembe mukazi wattu nti yagenda n'okufa ng'akataba akalina naye nga bagezaako alinnye ku nnyonyi teyasobola kugirijjo kati mu mbeera eyo mukunja muwa respect nti akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nti omuntu alinga Shiba kategore yaabwawo yasusse okwambalizibwa engoye okumutwala mu saaluuni okumugenda n'omutungira obutenyo naye omusajja yabapatana abo bwevaayo okufuna breakthrough ng'aguwa akatengi era ekintu kye nazudde mu byonna nga wonadde onoga nti tusondere omuntu ono oba ajjanjaba omutima agende India oba akole ekya omuntu yenna ali eyo ng'osobola okukwatirako mukunja muyambe Shiba bane bakendezeeko enseko eziri tugende maaso
omuntu yenna ali eyo ng'asobola okukwatirako omukunja bayambe Shiba mutuufu yaterera tetuganye mukunja agezezzaako okukola ekisoboka naye nze nina kye nazudde yasigenda kisirikira Shiba alina ebimusumbuwa ng'omuntu Shiba nyo gamba ono nti aba mu content abamu balizolooza ali mu content zinakyerabiddeko nga nze ono yabadde ku ssimu n'afuluma wabweru ntudde wano nkimanyi bulungi essimu Shiba kwalabira firimu yeeno gye nkonekitinga ku gundi ali yekka eyo talina ssimu naye ngenda osanga Shiba ng'atudde ku buliri anyumya walinga gwalira gwakwata mu ngalo timwebale kujja mugamba mutya eyo akakuba katonye n'abwatuka n'aseka nezzamuze nemuga Shiba n'abanga omuntu avudde ewala ennyo n'agenda bugenzi kati ate n'atandika okunyumya emboozi nga tekwatagana naye ng'ali serious okitegeera kati nalabye embeera mukunja gy'ayitamu kati ky'oba omanya Shiba alina ekintu kimu kye namuzuddeko taboggolebwa taddibwa teyeeguya kati nabadde manyi nange mukunja content kumbe Shiba kasita kabikkuka olina kusirika kyali kimutunuzanga oliira amazzi kati ono alina kugonda Shiba ddengulu naye kamuddamu era agezaako omusonkeza ayagala onaamuddemu kati ono yazuula eddagala Shiba taboggolebwa Shiba taliiko nti oba mukunja nange kennyini namugambye omuteeramu firimu n'ambuuza naye gwe nze gw'oteeramu firimu z'abazungu lwaki tonteeramu ebina Uganda naye nga tewali gundi yokka munsabako Ssemaka yeegayirira nga kireetedde mu mbeera egezaako okukola ki okuboggola kati nange engeri we nakizudde nti wakwetondera era ne mugamba amasaba kunsobola nyize bubi ku TVzo kwe weetondera kwe neetondera bagirinde neŋŋamba nyize bubi kale kyekyo kye nalabye nti neŋŋamba bambi mukunja weebale nnyo weebalire ddala naye nga nkimanyi kyosulako era nkimanyi obulamu buno bwe mbadde nammwe ntegedde amazima ga Katonda Shiba oba awulira mulalu ebyaddala naye ng'obulalu bw'alina bwava oba ku byakika kubanga ffe abantu abaali babaddeko mu bika byaffe n'otuulibwako emmandu ate we nagasegase maama wa Shiba naye ngatta bano baganda baabayaayaana tewali kituufu oba osobola okutereeza emmandwa z'eka oba okusaba ennyo okusabira Shiba ng'olinayo omusumba alinza okukwata ku Shiba ne bamusabira ne bamuteekako amaanyi n'aterera waliwo ekitali kituufu ate nga tugenda fiirwa talenti kuba katono nnyo waazibukamu bw'ati n'atereeramu ayimba oluyimba n'oluyimba nga tabayimbira bannayuganda ayimbira n'abantu abali eyo abazzaamu amaanyi kale sijja kwefuula mulungi omu Shiba naye nze nafunye chansi naye ndaba ku Shiba Mutima ebintu bino badde obiraba from online ne video gyo wabirabye ebintu trip ogirabye kamalirizeeko kusame katono Mutima akwata Shiba oba akasooka omulaba nga toli musajja nnyo omusuulawo n'odduka kati ekintu ky'okwogera ng'atudde eka neno omusanga alina banyumya nabo nze nasooka kimulabamu nga tetunnatuuka n'eno twali tutudde mu mmotoka nga nze nvuga kati be twali nabo ne bafuluma ne tusigalamu ffekka babiri kati tupaakinga enkuba etonnya awo nga ku pakalasi yawo beetonnya ntudde mu maaso mu mmotoka yaali mabega kati jjukira lwo wano akalabirwamu oba olabira omuntu ng'ali mabega ngenda okulaba ng'anyumya ebiri serious nosekamu n'asekamu n'akyuka eno n'anyumya n'ono naye nga mitto mikalu namutunula mukalabirwamu netula mukalabirwamu sigenda kulimba natya nga wonaabana omanyi muliwo babiri naye ng'ate embeera ekyusa eraga muteekwa okuba muliwo abasukka mu bameka natya nokyuka omumoto n'olira nenzigulawo oluggi mpola ng'enkuba etonye n'enfuluma teyanyega neŋŋenda nemuleka mu mmotoka ya kati n'ekya kye namukozeemu ensobi gye mbadde nerabidde katonomu nagenze namugala waawe tulina omuntu gwe tugeya nagenze
ne muga nti wano waliwo ebiyigo bya mirundi ebiri naye ekiyigo kino eno abasajja bakikozesa nnyo genda okozesa ekirigwe nga oli omukyala wekka mu nnyumba ife tuyimirira tukufukafuka kuki waggulu naye ekiriwo kinaaba kikyo wekka ng'ositamako kijjaba kirungi n'akikozesa yalowoozezza n'okunaaba mugambye anaabire eri okitegeera kati ate jjukira eri teri gundi gye banaabisa shawa nga waliyo kataapu kana abakyala ke bakozesa akeeyonjesa kati Shiba ye yakutte bukwasi byakunaabisa ng'agenda naabisa akataapu ako kati mu kukanaabisa oba yalina we yakeekonye ne kamunyumira Shiba yazudde Shiba yazudde akataapu taava mu kiiko kirimu kataapu nemugamba Shiba olina kunaabira eri n'agamba wa genda mukata nemubuuza olina ebyokunaabisa nedda mbadde nkozesezza kusooka ki nika yange nemugamba nkuleetedde ebyokunaabisa n'angamba naye ngende eri kati ngenda okujjukira nti Shiba alosesa kataapu Shiba yalosesa yalosesa kataapu akataapu kafusa akataapu. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0753 3 4 oba 0705 4 9 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobula bw'oliako bwe tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank. Na bino bye yayombyenga nga tafaayo nnyo mugumu amanyi bwe busungu abadde n'ab'omulundi gumu Shiba yatandise n'ab'emirundi esatu. Nze nabadde manyi bugumuli eno mu ddungu na Shiba atuyanamu katono n'ayingira akataapu ako kanyuma okekuba bwoti ovanga ku mutwe eyabadde n'ebbugumu naye nga tayagala esi
Akakata kabuze bakadala. Kati mukunaaba wano nga akakakata. Yaso zendo zalake kumbe. Nakola biti. Doza kali nawe kako. Yakuye ku matu. Mutima. Nga Mr. Kata. Yes sir. Ese bulungi wa kuno. Ensonga gwozirako otya. First of all nja kusobola okwebaza omusajja ono Mukunja. Okusinziira ku bifaananyizi bye nalaba mu Shiba e Kampala ne Shiba gwe ndabye wano. Mulala nnyo omusajja omwana amufuddeko. Engalo ze zonna tuziraba nga ebintu bimukubye kuno kwonna naye kati omutuuka ku akoledde. Era sisenga Sami kuŋŋamba nti alimu akalogootana n'akalogojjo. Nina ndengenda kubuuza omusajja nti ki omwana lwaki embalaasi tosimbula mbalaasi mukazi ayimiridde buli kimu ndaba kwekiri. Wera twadde ku mazzi ng'omwana ayaka ekimunyiiza. Naye bwe mpulira ekya Sami. Kya kati yasimbudde embalaasi naye yasimbudde endoko. Yalabye ng'embalaasi teva mu kifo. Akwata endoko. Naye nga Mukunja akyalina okumanya omwana oyo muntu naye alina feelings. Ekyo ne bakyogerako ekyo. Mufunire omusajja wabeera naye. Oli tuve mu kufuna buli omwana anga mufunire. Situkirawo yingira balance. Naye kati omwana omubeezaawo bw'omukwatire oli muntu naye alina Kalidawe nange yenso emitima gyageddeko. Era nagigambyeko Mukunja. Ne mugamba Mukunja oli musajja mulungi. Era nawe oli mukazi. Webalemu. Naye ezo gundi z'omuwa ennyo. Wandinoonyeza ekitima oyagala omutwale. Bwe kiba kyakukola kuyimba oba omutandike kati. Kiri kimuveewo. Naye onaasooka okukozesanga okumuromansinga akole ky'ayagala. Ye feeling ze ziba zikola ki? Zisituka. Yamusanga ebbeeyi erigudde kati tandise olizimbira ddala bweri. Lizimbira ddala. Kubanga wano agenze n'ayambala n'afuluma n'abuuza ntya. Ne mugaa kuba badde ayambadde kagundi ka pinki. Ne mugaa ne munno gw'osiba bw'otyo nga wazze naye akoze ki? N'agamba atooza asibye oyo yekka. Laba emmanju. So omutima badde okyagamba. Mukunja Zenkobu. awo tukyuse bino ebyokulomansinga omwana ono tebijja kukola. Bwe kiba kya music kibe kya music. Omuvugira awo. Naye ng'ayinza okusoboka Shiba ataliimu kirowoozo nti Mukunja asobola okweyagala afugika. Engeri gy'omufuga. Ate n'ekirala ate Mukunja tugenda munenya mpola. Ate omanyi ke nabadde naye ebyo nange mbadde mbirina. Kati ate waliyo omuntu ng'olaba ne romance yadde bagimuwa akulaga nti olumu zivaako temala. Okitegedde? Kati ko bya mwaka fana nga naye evuddewo. Kati waliyo ebintu Shiba byatamanyi kino njala nkigambe ensi Shiba mwina mumumanyi. Tetujja kwogera bubi kuba bina nti abantu bebikosa. Naye Shiba amanyi nti alina okumira eddagala. Niyo badde okimanyi lwe nategedde Shiba tamanyi ddagala Mukunja lyamugamba kumira mugaso gwayo. Era Shiba ye muntu amanyi nti akantu kaawo obulwadde bw'alina bugenda kkeera ku makya buwone. Tabumanyi na kumanya mugaso gwabwo. Okitegedde nti tebuwona tabimanyi. Alinga mwana mutana afiira omuzadde nga badde tanategeera makulu ga muzadde. Okitegeera kati omuntu bw'atyo Mukunja alina omulimu munene nnyo mu bulamu bwe. Kuba namulabye nako nga waba atuusizza ng'omukyala alina okweyonja. Naye kati ye engeri we yalwa ku street asobola n'omala wiiki nga takikoze ki nga tanaabye ebimulya. Kuba yamala ebbanga baamulonda mulalwa nga tanaaba. Kati ono kyakozesa okumanya obunafu bw'oli nti yeetaaga ono naye akozesa weakness y'oli omugamba nti oba tonaabye sigenda kukuwasa. Okitegedde? Saagala abakazi batanaabye n'asobola okunaaba ng'alina kye yeetaaga eri ono. Nangaawo oba tokutte ddagala eryo n'olimira si buvunaanyizibwa bwa Shiba ne watalimira. Ye tamanyi nti eri mufudde kyali. Bwafuuka buvunaanyizibwa bw'ono. Kati naye waakolera awo n'amutuusa ku gundi ku iti eyagala
kusaawa eyo ono naye neyekyanga n'agamba nga tomize sigenda kugenda. Kyokka kye kikoma okugenda kikula naye era kimutaasa. Okola kimutaasa ajja tuuka ekiseera ng'alinze talaba kavaayo. Alwalyoka ajjukire nti yajjako ekkata n'anaabirako mu kiyiga ekimu. Namulimu ki? So feeling z'omwana zikuze era simanyi bw'ogenda kikola. Tosimanyi. Nze nalaye buba. Olabye buba. Lumu ajja kukwata ecupa agikuba omuntu. Bayirawo ku musajja wange. Ekyenjawulo kyalina ebyafaayo bya Shiba ne bwe yabeerera ng'ali ku kkubo. Eddalu lya Shiba terikuba. Era singa lyali likuba singa yafa. Kubanga abalalu abakuba abantu akubye abaana akoze atya babakuba ne bafa mangu. Naye abantu bonna bempisemuuko abalaba Shiba nga nze sinnatuuka nako nti ndi mulaba bakugamba nti alina laavu nnyingi eri abantu n'okusingira ddala abaana abato. Era yagendanga nga buli wakyama wali abaana abato bamusanga abasitudde afunye ebyokulya byeyo ku kkuba abaleetedde kati ng'abazadde balwana nnyo okweka abaana baabwe aleme nabbalabako naye nga si mu bubi nti ye laavu ye yasigalamu kati takuba. Anyiigira wanyiiga ayomba n'atambula n'agenda eri n'ayambuka teyeeguya n'osiddalu nange n'ekintu kye naye eno terikyali ddalu magezi ge gaasukka obungi. Kuba tutudde wano ne mbuuza Shiba olunaku lw'eggulo lwagenze lutya. N'agamba nanyumiddwa akaseera we nakubidde dansi nenyumirwa n'akaseera kamukunja akola ki nenyumirwa n'omusajja eyanvuze kagaali. Kati nga kitegeeza Shiba ebyabaddewo byonna ebibi teyabitadde ku mutima wabula ajjukira birungi byabaddeyo. Oba ye yakuliyeetinze obuvuyo n'agamba ekikulu nabo kati banyiiza bagenda ne babifula ebintu bya kontenti mbanyiiza ebintu byange. Oba okitegeera n'owulira omuntu akunnyonnyola nga ntuufu nnyo. Nange mwewuunya nekya ya Shiba obutonde bwe ng'omuntu mulungi. Olaba wazzeemu wano omuwala agambye mbuva ku bba wange saamu bikinzijaawo amubuuzizza yagaanye okujja nti gyendi nti tannaŋŋaana gyangola oba n'abagaana oba owulira kakati omuntu bw'atyo mutunulidde ne ŋŋamba oba magezi oba kwegamba Shiba ono mu bufunze bamukunja mu mbeera yonna akyetaaga sappooti y'omuntu kubanga ate Shiba kyakulabirako eri abantu abalina omanyi ensi eno ogiraba wali omuzadde wali omukyala ana sente zagenda okunteera zayanteeredde ku simakya naye ng'azinteerako olw'emboozi emu gye nakola eri mu layini n'omwana we. Kati obujulizi testimony y'omwana ono emuwe essuubi nti n'omuwe ali mu kusoomoozebwa osanga luliwo olwo kisoboka. So kati buno obujulizi eri taata nga mugaggafugge ng'essuubi eriri mu kyanda ekyawenga takyasobola kuzaala ne gw'alina zzolo oba otegeera. Kati buli waalaba Shiba omutima kumugamba naye olaba owoyo basundira obusondeza atuuse naye ate nze ono wange gwe nsobola n'okutwala singa bandagirira eddwaliro erifaanana bweriki. Naye tetugambye bazadde oba olina omwana alabika bw'ati naye ali mwana naye aba mwana mb'ogende ng'omwesigisa buli guvubuka ku kyalo mbugujja mufuula nga mukunja we yafuuddaani. Shiba yafunye kyasi nti ono yasanga ensigo emu senga singa yamusanga mu kaseera ke kali maama ensigo ziri amwambalira ebiveera mu kimango. era mukunja soko webaza abantu bonna because this is kata recap. Yes. Kata la fina kata da end. Soko webaza abantu bonna abadde mu bulamu bwa Shiba naddala mu lugendo ono because byonna ebintu bikoleddwa ne mukunja. Omanyi Africa tetunnakula kusukka level ya nnyonyi kufuuka ya bulijjo. Muve kwa abalimba kivane first class ya nnyonyi tesukka abantu ku musiwe kino. Tuyita ku ntebe zibanga 3 nnya.
line ya ntebe beemu 2 ne tugenda eri waffe mu ordinary andawe ziba munana obotegeera kunamungi w'omungi abo omuntu abeera mu nnyonyi kitegeeza nti abaddugavu tunatuuka ku level yakugamba nti walinnya ennyonyi kikaaki azironga yatuuse ku lwaniwe neesimbula neweekwata bwe neekola bweti so mukunji okuba nga yalinyisizza Shiba ennyonyi eyo achievement y'amaanyi nnyo kubanza ennyonyi yasooka twa nti bagaba emmere nagigaana ogwasooka yanga nti yanembaga mufune we muwandiika mbe n'obukakafu ti emmere mugimpadde nga njagala ebintu mu buwandiika so mukunja bananga abantu mwenna abatulaba abatuwagidde okuva mu nsi ez'enjawulo otandikira mu Uganda bakadaama abantu b'ekkata sirina bigambo bimala kubeebaza njagala okusookera ddala okwebaza ennyo Shiba King Shiba nga tuvudde mu bulamu bw'okwagala okumira amawawaatiro n'okulaga nti oli wa kitalo nnyo nze ennyonyi nyinza okuba mbadde njaggirinnyako nga sinnafa naye si mu budde buno muzirinnya wali okwefubisaako ebifaananyi kankitereeze bulungi atulaba akitegeere nsobola obange okulinnya ennyonyi mbadde njaggirinnya ensi yaffe kano yagituwa yes era omukisa gwa Katonda aba yagutegeka gubaayo naye Shiba omukisa gwange yagusembezzaako negwasembedde omanyi abaana abastruglinga mu gete era njagala okwebaza King Shiba nti mami ku lulwo nyinza oba nakuleese ebweru naye nawe wandeese okkiriza nti Shiba abadde paati gwe okujja ebweru nina ebintu bye natobaatobako edda bingi nga sinnalaba Shiba nga byali byagaana okugguka okujja kwa Shiba ebintu ebimu biri kugguka ku supiidi wali obaddeko nga tageti yo yakufuna nogaa leero mukama nfulumya enju nsobozesa nfuneyo 50,000 abaana bange bafune kye bali n'ofuna 5,000 kitegeeza Katonda akubye okusaba kwo ekirooto kyo akikubye n'ayisa nawo ku sinyonyi yokka bagambe n'iPhone ogikutte lwa Shiba ne iPhone by the way spice mu kugimpa mu bigo byanneebaza yangamba we bali kulabirira kaana ako n'ebintu ebirala bingi maama wa Shiba yafuna poloti ku lwa Shiba mutabani wa Shiba ali ku ssomero yakubijja twawulira yadduka teyadduka ku poloti mama yeetaaga saa yava eno gye yali asula emakindi bwe baali bamupangisiriza naye era poloti neesigalawo kubanga buli biwandiiko biri mu mannya ge ate ne mutabani wa mama Shiba by the way pastor era gyali ku gganjano emakindi anti awaaka waasula kati naye ye nga musabi nnyo abeera nnyo ku kyaki agenda gyali ewaka gyali so nasangawo wabagamba bagende mu kyalo onadda banaabe bonna gye bali ku gganjano emakindi era we tugenda otuukira nga tuvudde kati abayaya mulina omutima bonna babeerawo twerabirira lwe tulidde ekikomando lwe tulidde ki ne tubeezaawo obulamu mbadde ngezaako okulaga nti ku Shiba olaba nga we tulaba nkuwe kyakulabirako ekyangu nti ku pulezidenti waffe kanjogere ku pulezidenti waffe ffenna pulezidenti Bobi Wine bangi abatudde ebbalibbali abamuliirako ng'okubeeragulira na pulezidenti naye wayisizaawo byayitawo kati ku Shiba akwatiridde abantu bw'ati family number era omuntu yenna nobukera n'ofuna omwoyo gwa sitaani ogwagala ojjewo Shiba olina bangi booleka family eringa y'abantu bameka bangi baganda be naye kakati ekikulu ekiriwo omwana wa Shiba asoma omwana wa mama Shiba asoma Philip Basale mpaka we baliko mpaka we balitikkirwa ebyo byonna Shiba tebifunye njagala okwebaza abantu abawagidde Shiba mu mbeera yonna mama Jokeys timu King Shiba abaana beekolamu omulimu ku intaneti awo baali baleese n'engombo nti Shiba tasobya naye mbagamba akaana mugenda kameza amalala kati oyo atabijjukira bali ku intaneti awo olunaku olw'ejjo genda ovumeyo Shiba ekigambo yabaddayo n'obugaali bonna akujjukira abaana amagye ga Shiba agali ku intaneti gwe genda funayo simu yo vumayo Shiba ekigambo ekipositinga
ogenda kutegeera nti Shiba binza nolowooza oba yabaduumira balioko ku internet nange sibabebe bakambwe nnyo. Omanyi omuntu wakulwanira wali we twalwaniranga enkovu ya kamiliyoni nze nnina eno kyali ya muzoleya birawo lefuti kumba alina ekyambe nampeerawo bweyogerera awo naye nga kamiliyoni gwe nali nnwanira nga simulabanga nako wabula namwagala bwagazi. Kati Shiba alina abantu tebamutuukanga nako bamulaba ku internet nebe bamwagala newembaze nga nze mwenyiziza batabuka. Kati mwebale nnyo omulimu gwe mukola. Twagala okwebaza abantu b'ekkata bonna ebweru. Kati kankugaye mu bufunze abantu omukwano gwe balaze King Shiba nange okutwaliza awamu balina erevo kwe batu. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiisa. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Nze nabaddemu n'okuwankawanka ne nga Mukama atusasire tufuneyo ennyonyi endala tuyimbireko oba Dubai oba tuyimbireko Gindi oba tuyimbireko naye essaawa eno mpulira n'omutima gwange mugumu nti bwe tuba twakoze ekyo tuyinza okuba ekkata tetwafunye nnyo ssente naye ate tusobola okufuna ennyonyi endala oba tusobola okufuna neweetaba nnyonyi endala ne mu Uganda kati emirimu gisobola okusumulukuka. Bayibuli egamba mwesigwa mu Katonda ne mu Kanida n'abanga mwesigwa. So abantu bonna abakwatiddeko Shiba tiimu eyatuwerekerako nga tujja ku kisaawe Entebbe. Nina ebintu byengenze ndaba Sami ng'ebintu birina engeri gye bijja byekola. Twasimbula awaka ku kitebe nga tuli batono ni tuba tutuuka muko buli alaba mukunja alaba Shiba ng'oli owa boda aba avuga bibye ogenda olaba agiwesa agigaseeko. Twagenda otuuka ku kisaawe Entebbe nga konvoyi ejja ku kisaawe ng'oyinza ogamba ani agenda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nange njagala okusiibula Kata bakadaama mwenna bakadaama basiimye okuva abali ekkata n'abali mu nsi endala akasana kokwokya kano nakatidde era nammwe bakadaama nayongedde okubatya era nnina obubaka Saimu bwenjagala ogamba ensi yonna. Kadaama bw'omukubiranga essimu n'omugamba mpolaayo emitwalo 10 n'agaano zikuwa
banange toyomba tovuma topoloka kigambo mweraga walinnya akanyonyi ojja kudda bikusala egwasoose emitwalo 10 gyokka buladi bano abaana sente zaabwe bazeeriira akasana kanjokeza nempulira nga kyekyo so mwebale nnyo mwenna ebigambo ebituufu ebyo beebaza ababadde batulaba ffenna okuva ku Saimo Official abatulabye ku BBS Telefina abatulabye ku bannamawulire b'e Uganda yonna n'ensi yonna ne ba Katonda advertisement eriyo ba blog bali abantu bangi ne ba vlog ne vlogger abawagambo vlogger ba video kati nze mba vlogger ng'ampulira ng'ekijeregerera kyaluzungu singa wedekamu episodes saa aluzungu okwata kati nze sikyagamba mfinished ngamba already anyway, ladies and gentlemen, twagala okubaga tubeebaza amanyize buli mu bulamu buno afe je ali management ne team yo yonna mwenna. Thank you so much. Mwebala olw'ekirooto kumanyi buli muntu waaba ne vision kati kye mbadde mugamba mu vision yo abantu mutambuliramu abantu bangi nnyo. So vision ya ali ey'okukola promotion ekiyinza okuba ekirooto kyatandikira kunja ne Shiba nga kyatandikira wa Martha Mukisa nene kigazi wali ne kikira paka eno ekyokubiri nze ekintu kye nayizeemu nti kati bannayuganda mubalaba okuyimba abantu bayimba naye abayimbi tubalina naye ate abantu baagala nnyo okunyumirwa and anybody can entertain ekyo kye nagamba gye ali omanyi bano okujjira gwali mukisa bali bagamba okutuleeta baaki muleeta baaki abo bagenda kukola ki ne mbagamba entertainment is entertainment mukunja asobola okujja na entertaining abantu ate ne bamatira so ndowooza next time kiraga nti mukunja asobola okujja ne Shiba ne bakuba show nga tekuli muyimbi yenna kyendabye kubanga turn up yabadde yakabiri buli omu yanyumirwa ate nga laavu y'abantu weri ani Shiba yasinga okufuna nze nakoze kundi comment awo nembaga abannaye bwayagala obuuzaako mukunja jangu musange wano zakiwulidde abakitegedde so mwebale kubeera ne vision eyo abantu bekata mwere kubeera abantu balungi byebyo nno mutima kola conclusion yo njagala okusiima abaana b'ekkata mwebale butanswaza ne mubeerawo mukunja ne Shiba ne mubaagala kubanga kino kyewuunyisa tuleeta abayimbi wano abantu ne batajja ku show nga mulese omuyimbi nga ate munene ne batalabikako naye abaana bajjuzza show ya mukunja ne babeera wate ne bamwagala ne baleeta ebirabo ekitabangawo so twagala obeebaza abaana b'ekkata mwebale nnyo baliri ddala yes mutima ge mannya mwebale natukyalirako mwebale kubanga mutulaba nga gye tuli eno kkata ndowooza banabasajja basami nawulira ne Tomudi temwafuna bano batomuddi baatusala ne Violet kati awulidde ndowooza osegeera naye kati tubadde ne mukunja n'akuba show ne King Shiba kyewuunyisa so twebaza Katonda atukuumye Saimo mwebale tukyalirako twebaza abasajja nga Sami okujja ne babeera naffe kuba kati wane kkata kyali kyalo naye kati bemwayagala kujja kkata mu ggulu ly'oku nsi n'olwekyo tuliyita ggulu lya ku nsi we tweyagalira wano wano wetulina okunyumirwa so n'olwekyo Saimo weebale nnyo okutukyalira ne BBS Telefina Ssaabasajja Kabaka wangaale nina abagerekaagerekero Sami nga tumaliriza lwaki oyingira mu ntalo z'aba TikTok beeno n'ozimalawo siyingira lwaki oziyingiramu n'ozimalawo ne zivaawo oba naawe ozitya bakajoni bakanaabe bamutima sisobola nze Saimo olina wootuuka ekiseera n'omanya woogwa kati nze we nadda mu ntalo za TikTok ate nja kuva ku mulamwa saawa zino nwanye nnyo kakasa abantu nti bane njogera ku byabufuzi oba okitegeera nwanye nnyo kakasa abantu nti ndikulabisa lwa nsonga ndimu olukomedi kati ate we nadda mu ntalo z'abano okubataawulula bajja kunteeka mu ttiimu yaabwe beekuba bafa baffe abeekube najje wa mutima nakuba nagenda wakajjo nagamba kuba nze mpikamu n'omuliro kasita batakola ensobi ekola evoola mukulembeze evoola Bobi Wine bo ne beekuba byabwe era bwe baba batunoonyaako views
wabaayo asooba najja avoola abaana babe babawa bobi baine oyo nga naye asuubira tujje tumukole ki tumusabule kati nange ninawe neeteeka ntalo zinnyumira nzibeeramu naye ate we zinaggwaawo temujja kumanya kata zina ki wezigiteeka tolaba nti mutima mukwano gwange wansindikira audio nga ndaba Kajoni n'amunyiiza nga gisindikira Kajoni ezo entalo nazo waliwo afujjirira nange nga ndi omu kuba investor oli active nnyo ku TikTok Mukunja entalo ziba zirina we ziyamba okukuza ekintu kati nga mu ggwanga eryaffe ery'e Uganda entalo yezitambuza buli kimu naye wano eggwanga ate erya wano ntidde nnyo nga bagamba Alujazera eri wano mwene ensi neewuunyiza nze mbadde manyi bulijjo Alujazera eri mu America era neewuunyiza mbuuziza yo Alujazera eraga entalo zeewalala n'embeera embi eri mu obuyumba obuusiisira abantu abali obubi mu nsi endala muno temuli bali bubi baŋŋambye ne bakukwata wano ng'olaga ekintu ekibi kweno ensi oba osanze omuntu kukuba ali mumbe n'omutwenuzaamu kamera y'essimu nawe omubuuze kennyini Saimo lwaki mwe abaweereza eŋŋambo z'abasireebu biifu zokka ze muweereza oli yakyankalanye ne mukazi we zitambula kati ndowooza naawe otegedde kati wano baagala zibafuga naye kati neggwanga lye tulimu twagala birungi oba oli atamidde n'agwa ku kkubo obuvunaanyizibwa bwa mutamyi omukuba otya ekifaananyi mpiso ya ddagala okitegeera kaakati yeeno embeera mwe tuli waliwo ensi nga yazimba egundi yaabwe kandi naye ffe baatuzimbamu kutukyankalanya kutwawula ensi neesobola okugenda nti ffe we twawukana ne Saimo tuba tulwanagana wano kyovula ne mu paaka tusooka kulwanagana wano tusobola abalala ne basobola osika ku balala essimu kati ezo entalo zitwala eggwanga mu maaso nti ffe twekuba ne tudda ku byekisiro gavumenti eri emyaka nga gyetoloola tetugifaako tetumanya musolo gwa ggwanga tetumanya bajeti tebitukwatako naye nga buli sente yeewolebwa ffe abagisasula naye kati we tuddano Saimo wakoze gundi oli ne gundi ezo entalo ziyambako n'abali mu bukulembeze okugenda mu maaso yovula bwe balaba atandise akavuyo gavumenti ng'emuyita ng'emuwooyawooya era ng'emulaga obulungi obuli mu kavuyo era wogenda n'osapootinga gavumenti ng'oli muvumi ogenda olaba omuvumi avaayo avuma nnyo oba okitegeera tebamuyita kumukkakkanya kale tumalirize basibali bayo bali nnyo bwebadire ddala kati nebaze ono gwe mmala naye abatulaba mwenna Sami Mighty Family omusajja abadde omulwadde nga talina kaalina atusuzizza ennaku nnya nga twebase wuwe n'ava Sami ofuuse muganda wange twekuba ne Sami katono twette ku social media nga Sami avuma Spice Diana kuba Sami lwakuba namukubisa amagezi najja na mwini box Sami Spice olumu aliko ne ku live nongamba bankiwe ng'oganye nga ndaba oganye ne ngamba ono lwaki simuwa kati ate ebyo byewankuba empola byannuma nnyo senga wansumulula ate kati manager Spice yangamba nedda abantu mubaagale bwagazi ffe tubaleka abatuvuma batuvume naye mwe temubakuba namugamba Sami atukubye nnyo atulumba atya ku show ya Spice eredde naye neewunyiza ate we natuuse eno ate Sami n'ansembeza n'aŋŋamba Mukunja weebake kubanga omutegesi ye ali okusinziira ku busobozi bwe bwe twamala show ng'enkeera atutikka nga Donasi atuzze ekyaddondo neŋŋamba enseene ennungi bweti yadde omusana gutulokyeza mpaka wansi lwaki tetulambuddeyo ennaku ne we ziba bbiri omutegesi n'agamba Mukunja sirina ssente nsobola sasula bifo bino bya bbeeyi gye musula okulya nange emirimu gyange bwe mubeera wano obuvunaanyizibwa buba ku nze ekibatuukako yenze bannange Sami n'atuyita nga n'amaziga gatuyita Mushiba tayagala kuddayo nange saagala kuddayo Sami atuwadde wano tulina emikwano mitono asobola okuleeta ewuwe ne yeebaka mu ntebe n'akuwa obuliri mwana Sami kati mwadde mwagala sula mu ntebe omuntu ave ku buliri bwe ssebo olw'okuba omugenyi yazze n'akagaali nemeringiza so blood weebale nnyo omutima gw'otulaze abaana b'ekkata abawala abamu n'amannya sigamanyi bawadde Shimba zi perfume
era banenze shibata watudde ekyaddondo simanyi wagenda engoye eyisiza mbali zo zikima Bekesi ngolesa ennyinyo naziyisaako. kesi nyingi Ekyo kyobadde okimanyi kya kiro. banga mpazi bakoma kilomita 25. bagambye 46 bano badde bayinza wa Kata Airway 33. no 43 bapangisiza tiketi emu yadda tiketi yaffe buli omu alina yiye Kata Airways egaba kilo 46 ku buli ki buli muntu which mwina kilo 8 bwe ziba 4 mu mmeka kitegeeza 9 tuyita temuli nnyo bitu muli mu ngoye nga kafyu Tebakutikka ebintu mu ate kunja mulinako okulya kati kuba namwe muzitowe tebakutikka ebintu. Ekyondo siyazo tebakutikka ebintu. mpazi batikka enjaga oli akuteeramu enjaga N'ebirabo bikebe mwabikwatanga bikwate kati nkutika enjaga njije kata ngize Uganda ne bakaba n'ey'obwere kambuze wazze wano walabye ku muntu owalabye muzikala atambuze muntu ekyo sikyogedde kutike mundu ozingize Uganda ziyo zizuugira ku street Bamutikke. Shayimo okimanyi sinalabako ku mundu ennaku zemaze eno nga tutambula buli wala Sinalaba okukoza akantu nkalabi. Sijateeka okutikka bati balina kutikka kuva Uganda. tebalina kutikka we bali kuva naye kati wano bakutike buli kimu era toweekebejja Olayinza okutikka enjaga emulemeredde. newogitwala Uganda tewali muzibu bagigabanirana ku kisaawe ne bakuwaako n'onywa Banaye mubeere bulungi.